taka twekede kyatweseewo olwaliro nga bagamba aba Entertainment bakutuusizaako sima gye twolekede wabona gamba sirabayo boy Vijay Junior nga bulijjo era nga sawa ya kifa bakula nga bagamba Chamman Film Entertainment nabo begashyirwamo kutuusizaako sinema nabagambe kasema tweke akathriller mu kutandika nga bagamba you have to dig deep to bury your father kwegamba olina kusima kiwanvu okusobola okuziika kitaawo gypsy proverb tugera binyonyoka mukasi kano mu kutandika tulina we twatandikiraeyo waliwo omukyala mukazi wattu agenda maaso n'okulajjana awoza kimbami mugezeeko okunyamba ayagala kubuuza waliwo wasobola ogezaako mutaasa ali mukasira kakati abago kamala yalina gye yali naye tekyewunsa nga kirabika baali bamutadde mu ngeri y'ekibokisi ate ekibokisi bakisiba ne bakiteeka wansi mu kinnya mu kaseera ke kamu ne batandika okugenda maaso n'okubako ettaka nga kirabika bamuziika alaali katonda wattu mukazi wattu yakwata ekuba n'asooka alingizaako erudda agamba bambi ngenda kusaba wanidde se ne ngenda bambi topisaba oti oli ssebo yagenda maaso nakumansako ttaka genda maaso nakuyiwako ttaka yakanda kuwagana mukazi wattu naye nga kirabika yenna akikola bwati bwakyagala era bwati bwayagala kiggwe teebereza nga oli mu kaseera ako bannange nga mbutuufu oli asize wakuziika alaali keni otwadde ebbali mawulire gaali gagenda maaso n'ogezaako kubanga gafuluma nga bannyonnyola ku nnakyala eyali omusomesa myaka 2 yali ayitibwa Deborah Ansoki yali abuze mu kaseera ako naye nga bagamba ti si ye yekka yali abuze ensonga no yali etwaliramu abantu bangi era bwetyo poliisi nekwate kubegezeeko kubanga bakola special unity ekwatagana n'aba FBI basobole okussa omukono ku nsonga edo ziba teziri busa waliwo omwami ayitibwa Francis Vesa gwe baali bafunye ng'asubirizibwa okubanga y'omu ku abo abayinza okubanga beekussa ku nsonga y'abawala abaali bagenda maaso n'okubula pozi gwegasiseko n'abantu abaali battibwa mu Chicago kasema kitulekere bakayise ekinyoozi bano ba Edi Mutwe laba kati ziba teziri busa ebyafuluma mu musango guno nga bagamba nti kabaka ayitibwa Francis Anvisa yali ateereddwa era nga bagamba nti okusinziira ku lugambo Rudy yali akulembera investigation eno ayitibwa Thomas McCormack bye yali ayogedde byali byanjwanjwa era ng'ogasseko n'okukyankalanya ebikwagana ku bukakafu essaawa zino bagamba nti ali mu kubonerezebwa aba Internal Affairs balina omussaako omukono ogw'ekyuma kubanga yali akutte omusajja atalina musango laba Rudy ono gwe boogerako ninga kirabika yali akimanyi mu mutima nti omusajja gwe yali akutte butuufu niyo olw'okuba nti waali bukakafu omutwe yali bali yawulira kyasi nga bagamba oluvannyuma lw'emyaka 20 twadde bali waliwo avuga eggaali yakwati kuba nayingira akafu kayitibwa Morin keesuulidde okubeera ddala ku kibuga kali eyo katawuni kali simple waliwo omwami yatula kusanga kirabika obudde buyise nakwate kuba najja nga asembera mpola mpola Louise yayita Louise how many times do I have to tell you to clean out your mirundi emeka gye nyina okugamba nti olina okulongoosa working station yo Go on, Eugene. sorry ki Eugene use your head tonight son Come on, Eugene, baby. baby Friday night, ladies are... leero ssebo lwakutaano abakyalo bamanyi naawe tuba tugenda kufuna swaga use that kind of language nagamba saagala oweemulirenga wano your friends would talk like that siganyi mikwano gwekirabika banyumirwa okubanga oweemula naye nze sibyagala legacy is all he has manyi bagamba nti omusajja legasi ekyo kyokka kyaba ayina Gene, kati ako kampaddi when you want him to have that raise? ogenda kampaddi nkakoseeko well, I said I would Louise njakakuwa I see your mu kaseera singa ntandika okulaba nti working station yo girongoosezza You're my dad, you... naye ate toli kitange Eugene Well, man, omanyi you get out. weetaaga lisi ogendeko out I mean, wouldn't kill... tugendeko ffena mu club Beer. onywemu kabiya Sita. Get your little dance. esegere ofune ku bukyala busooke bukumansulizeemu about that Come on. nedda ssebo says something about a man omanyi bagamba gets a chance nti omwenge gusobola okwogeza ebikwatako nga tonabafuna mu kiseera gezaako byogera Fun. ate nze gamba kibeera kinyuma No. omanyi nze ntemye na mukadde yagamba owaayi gezaako mugamba ave mu mbeerezi ez'ekivubuka kubeera jampe gogaseko n'ebisigadde ngene mu kaseera kano erudda
Luli yayingidde mu kibuga amaaso agatadde kabaka. Yava akwate kubo n'asooka yeesigamuko katini. Then akwate kubo n'ajja ng'asembera. Yatandika omulinnya amanda. Njaga weekaanye. Nagambye tule kwanjula kwako. Bakayisire baba. Tulekedde kinyoozi. Namukadde bw'atuuka ebbali. Yasooka n'asiriikiriramuko n'alowooza. Nabako akafo akamu kayingiramu. Era bw'atyo najja ng'asembera mpola mpola. Njaga weekaanye tulekedde ka super action detective. Hey, Eugene. Waisoko gye wano eno. Davey over here right now was just saying that Munangambye bonsale ku nviiri nja kudda obuto. It's a barbershop. Anti munaye eri ebeera saluuni. Si time machine. Bwejja kuzza buto. You know I really appreciate what you're doing. Okimanyi nti nsiima kyokolera omwana oyo ayitibwa Louis. Kubanga singa siggwe. Way of the Lord, and he won't depart from. Bagamba mu biseera ebisinga bw'omutambulisa mu kkubo lya Mukama tasobola kuwagguuka. Anti era bw'anaawagguuka okimanyi nja mutuuzaako guno omukono. Tofaayo chief. Chief wa poliisi wano ku kyalo. Abadde asiima Namukadde okubanga afaayo eri omuvubuka ayitibwa Louis. Kubanga singa si Namukadde oba osanga yandibadde ku bbala ng'anyagulula abantu. Gasseko n'ebirala. Karodi ono abadde atambulira ku Namukadde naye yakwata kubo n'ayingira mu kafo kano. Ono kyava amutulira nga feesi okirabika tagimanyi. Yatuula ebbali. Laba. Bw'atula yasooka n'asiika amaaso agatadde ku Namukadde. Howdy, Mr. Vidab. Anti ogamba ki Mr. Vidab? Nights this week, you know, Kuweeyo ki? back to Brule. Kimanyi nteekeddwa okunnyuka kiro nnaku zino nkola kiro. Ate alina gy'ayita eyo. Gy'obeera simanyi ki kye weetaaga tofaayo kangene mbireete. Yali aba ayita ku Rodri n'amusika omukono. Why? Snuck in on me. Story ki? Can I get you some coffee? Mbeeko kacaayi ke nkufunira. Really liked coffee. Amazima kwa Katonda saagalangako kaawa. Some good things on that. Ki ekyakyolina kuno waliwo ebisufu ebiri ku lisiti okwo. Nga ki? What are you in the mood? Kandi gwe ki ky'oyagala? Something sweet. Njagala ekiwoomu. Be here. Then gwe sigala wano nja kusurprise nga tofaayo. Nasi anakwase kuba ne yeeyongerayo. Kale agenda okuzza amaaso nga Namukadde amutunuulidde. Wabula engeri gy'assieemu kali kye kimwewuunyisizza. N'addamu n'amutulira nateera. Agenda okuzza amaaso nga ate Rodri abuzeewo. Engeri gy'assieemu akawala Namukadde kirina engeri gye kimwewuunyisizzaamu. Yafuluma ebweru kyava asooka ajja pembeni. Namukadde yajja atambula mpola mpola. Older too, but Naye osimanyi nali ndowooza nti oli muwanvuwanvu. Do I know you? Oli mukadde naye kasirabika kyasobola okwasaganya embeera. Namukadde n'amubuuza nkumanyi. real name though isn't Mr. Fissick. Kyava amugamba nti si ye gwe Eugene. Damn. Katonda bwatu. It's on you. Look, Amugambye eryo si erinnya lyo goyitibwa Fessa. evidence, no witnesses, no... Francis Vessa. 17 bodies, that's a lot to walk away from. Ekyewuunyisa poliisi yakuleka lwa nsonga tebalina bukakafu bwe baazuula. Mayiti 17 ze waleka emabega. Chicago PD wouldn't let you live it down, had you pegged a murderer. I bet it was real. Chicago Police Department baali bafunye omutemu naye. I'll give you whatever you want, please. Yasobola okufunira kyonna kye weetaaga bambi tonzita. Trying to impress you. Gwe bagambye nze kutta. Kindeese wano kusanyusaamu. Bwe kimulese musanyusa. Kumba ofiisi alengedde olyoke. Rodri n'atawanyika. Gwe ssebo. Freeze! Kuba ekyasi. Katamwoke. Rodri yaweta nsonda n'adda ebbali. no ID. Baamukwata. Kumuleeta mu interrogation room. Name Toyina ID. John D. LaRue. Erinnya lyo lyompadde simanyi John D. LaRue. Just doesn't show up anywhere. Erinnya terina bwe liri. Akebedde buli wamu wonna. In the DMV, not in social Si mu Department of Motor Vehicle. system. I look like I got a fucking lie. Toyina social security system. Looks like you're giving me a false name. Kirabika erinnya lyompadde lya kikwangala. So, Kaakati when do you get into town? wayingidde eri mu kibuga. Okay. Kali Okay. ganya okumbuulirayo. So, I'm not some brube from the sticks. Omanyi Asshole. nze gwolaba sirimu jega. I'm Kenosha PD. Nze gwolaba ssebo ndi Kenosha PD. Holy shit. Yesu Kristo. Kenosha. Yeah. Is this a promotion? Eno promotion. Gwe. Bakusikanye n'akambe kano. So tell me his story. Kati mbulye ebikwatako. About the guy outside of Heidelberg's, the guy you poked with that. Lwaki wafumise Namukadde? Who was that? Yabadde alowooza kono wabadde olowooza ki? Man, Badde ndowooza left when I was a kid. Namukadde kitange. Manyi kitange yandeka nkyali muto. Well, Bwe natulidde Namukadde oyo nga ndaba ekifaananyi kya kitange. And so you thought you Kali n'olowooza blood for paternity test? mbw'oyagala mujjako omusaayi ogenda okebeze. Olyoka omufumita akambi. Kali gwe ssebo. Well, Mbuulira. I Lwaki? poked with that.
He's a real good friend of mine. Yamugamba omusayi gwafumise ogulaba si omunywanyi wange. Blood's on your fucking knife. Kyokka ate omusayi twagusisikanye kambeko. Daddy likes it rough. Anti taata akyagala mu ngeri ya kiro kyafu. Nkyo lwaki namufubise. Ade ndowooza kitange. Daddy likes it rough. Yamusekulirawo. Jeans out front. Anti Eugene aze. Nga si amba za ku kyalo. Nga ne mufa gye mufudde mulowooza nti mujja kudde mutandika twemamaalizaako. Musekula. Are you okay? Wama Eugene oli okay? I'm fine. Ndi fine naawe. Man, I must have made a spectacle of myself. Sirabika nyina engeri gye neemulisizaamu kyekyo lwaki. Are you getting one to look at that for you? Kiki weetaaga bakebere. Nothing. Waa tekina makulu. Fellow you brought in. Oli omwana gwe mwakute. Mbadde ngenda kusaba. He spouted some bunk story. Alina byayogedde eby'ekitumbaavu. You thought you were his father. Bwe yafumise ng'alowooza oli kitaawe. He'll say anything. Naye nga talina kyagenda kwogera. Let him go. Lwaki somuta? He hurt me. Well, he's stuck. Sigamba nti yabadde agenda kunnumya. No. Yakufumisa akamba essebo. Obwo buba butemu. Wait. Is he yours? Simanyi mutabani wo. I'm not going to press charges. Sigenda pressinga charges ku mwana oyo. You don't have to. Tuteekeddwa pressinga charges kubanga nabaddewo. Gary, we've been friends. Tubadde baseya kumana akasi akabulirako ddala. Ask for a favor. Sina kye nali nkusabye onnyambe. Asking for one. Wabula kati olwali ngenda kusaba onnyambe. Please let the kid. Bambi omwana oyo mutaagende. Kyekyoka kye nkusaba. Bwe kiba kisoboka gwe kinkolere. Mwana mutaagende. Unyesiga yeewuunya gwe ssebo omuntu n'ayagala kutta. Ayina ogaba mute. Owaayi. Tiyaga nnyo kwesiba ku nsonga kuba nne munyaanyi we. Ayina ekyagambye tagenda pressinga charges. Kwesiba ayina okumuleka. Lwali kyeyakola yakwata ekkubo n'ajja ng'avuga eggaali. Lwali bamutadde kuva ku police station yajja amulinnya amanda. Wabula tamanyi ki kyabadde amwagaza. Naye ng'amuyisa erinnya lye twawuddeko mu ntandikwa ery'omusajja yali yakwatibwako. Nga bamusuubiriza okuba nga yetta abaana mpozi abakyala. You got a problem, man? Simanyi oninako obuzibu. Get in the truck. Yamusaba ayingira eggaali. Yingira eggaali gwe. I'm gonna be number 18. Kiki ogenda kunzita. Yingira eggaali tosiriwala. Ngamba kale. Abo osazeewo kanyingira eggaali. Kwati kubo naggulawo. Ngira munda nazaawo akajje. Laba. Era mu kaseera kano yajja asembera mpola mpola. Kwati kubo n'ayitawo eno erudda. Tukawa n'eggaali n'agisiba. Naye we gy'amuvuze n'amuyingizamu na waliwo emiti. Kakana. Yamwise Francis Visa. This is a great dump site. Waye kana akafu kalungi osuulangawo ebikasasiro oba mayiti. Simanyi ondeese eno kunzitirayo. Told the chief of police. Wagambye chifu wa polisi mbwe simanyi olowooza ndikitaawo. With you. Ki ekikuliko? Prick thinks you're a saint. Why would you? Oyo omusiru akutwala nga mutume. Lwaki oyogera bw'otyo? Listen, girls, right? But they couldn't make it stick. Yagamba nti baali bakimanyi kirabikaga owatta abaana. I've never Abawala. been involved. Naye baali tebasobola gezaako kikusibako. Ono saabirimu naawe. Scratch marks on those pines. Scratch marks ezaakuliko. I want to know how you picked them. Njagala kumanya wabafunanga otya. What's the thing? Kwegamba Click in your head. ekyakugwangako mu mutwe, ki ekyakutekangako switch n'ogamba katono gwe maazi. I am who you think I am. Siri ekyo ky'ondowooleza ssebo. Kill you right now and bury you. Lwaki sikutta ne nkuziika wano mbwa za ku kyalo? I'm not who you think Nze siri I ekyo am. ky'ondowooleza naawe. Not, so please stop this. Bambi lekera ogenda maaso n'okumpita by'ompita. Mr. Visser, I know who you are Mr. Visa nkumanyi because I'm your biggest fan. kubanga nze asinga okumatira emirimu gyo. You're laying low. You're. Kati nkiwe essaawa zino weekweseemuko. But Naye I know nkimanyi that itch nti doesn't die. kali akakusiiriza ak'okutta tekafa. If I'm going to learn anything, Kati njagala kuyiga buli kimu kyonna engeri gye wakikwasaganyanga. it's going to be from you. Era nga bwe mba waakubeera wakabi mu butemu alisi gw'ogenda kunjigiriza. Same. I looked for you everywhere. Agamba nti mbadde ngenda maaso n'okuyiga buli wamu wonna. In Chicago was a horrible mistake. Yagamba ekyatukamu mu Chicago Me go. yali nsobi. Bankwata yali nsobi ne banta. Kuno nsonga bakuta gwasinga boy. It's cold. Kwata n'ekibulangiti obudde bunyogowa. Genda. Two. Yamugamba yita kwayiwe ojja funa akutwala. Yita kwayiwe tu. The fuck are you doing? Taki kyokulogenda kundeka eno. Leka naawe. Ogenda kundeka wano. Yakana mubuzi oba agenda muleka.
yasibula busibuzi gaita yaga kumanya gasiya wabula isamugambye nti itakwayiwe era namugamba itakwayiwe tu bwoba oddayo ngambye sebo polisi yakuleka lwa nsonga gwasinga baite basobola kufuna bukakafu bona busobola kusibyako misango mukasi akantwade erina kyalono kola wali eri mukadaina abayita agera okuza amaaso n'alengera kyabasooka asika eggaali n'agiza emabega genda okulengera bw'ati Shit, man, you okay? Blood, oli okay? Kelly, Right? si kyekyo? Yeah. Of course yenze. I saw you get arrested back. Nakulabye nga bakwata poliisi. Sucks. Nga kyabadde kibi. Do you want to use my phone? Oyagala kozesa simu yange. Olina gwe wandiyagadde okukubira kuba wano si walungi. Yeah. Ofaayo singa ontwala mu kibuga kono ye. Yingira. I leave this spank ass town for like 2 years now. Nze gwolaba ssebo mbadde ntoba nga njagala va mu kibuga kyo alisi myaka nga ebiri egiyise emabega. Freak. Nakyayajja amunyumiza. Be anonymous. Waba sirabika emboozi lodi si gyali ku kati agenda okuzza amaaso ng'alengera highway 2 lindako waliwo kyeyeewuunya Yep. wano wotera okuyita ng'oddeeka nti ye Speed. bino gye mpita buli kaseera kubanga poliisi tebaayo kyova olaba nziruka abali wano essimu neevuga genda okwekaanya abuuza kannakya nti eno gy'oyita bulijjo ng'oddeeka ne kamugamba ye mpitayo lwa nsonga tebeera poliisi nsobola ovuga sipiidi gye njagala kyokka ate kwayiwe 2 aye ne roodi yamugambye nti bw'oba oddeeka bw'oba ogenda yita kwayiwe 2 ojja kufuna anaakutwala Just call me back, okay? ketwakwate kuba netudda pembeni waliwo nakyala yali ku bbala bano bakomando akuba essimu alina gwakubira naye nga kirabika gwakubira tali ku mukutu yakwate kuba jasika n'eggaali kiki oyagala kugenda n'amasimu oba kugenda n'abali mu mamotoka Wondering tonight. anti munaye obwongo badde bwewuunya yamugamba ofayo senga nkulaga ku ekyo kyeweewuunya masekati g'ekiro musaba ayingira eggaali yamusika owaayi We have a ffe tulina eŋŋombe egamba totigabye otoogule laba nno nze nange nnyina eŋŋombe egamba ntiga ebyo gw'olina kukkiriza ggule kale I got something special for us. ebiseera ebisinga nange sebo mbeerawo n'ekyenjawulo eri abantu kati nga mmwe kumbe nakyala PD mother. alina oluto CPD motherfucker Chicago Police Department oli mukwate twadda ku motel Rodi yavuga kannakya n'akaleta ebbali motel kadaniso genda maaso n'okwemakula kasika nawe empingu kiri alina bye yatandika okugenda maaso n'ogatagata yafuna engeri y'amakerenda n'asooka agasekula nakyala kali wano sebo keefudde comfortable bino bibawooza feel at home yayisaawo n'asooka abaako byateeka mu drink mala okusamba byataddemu najja Little bag of tricks, you perv. sola ekiku buno You went through my shit? I didn't go through your shit. badde otinkula ebintu byankono sibitinkudde nkasanzaawo kungulu leeta akabiya gwe omusimba akabiya Sit down with me. sooka ojja otule wano nange bano be bawala abatema maaza ye bw'aba alina kyayagadde aba akyagala anti katereera n'amuyisawo n'amussa pembeni muddako erudda kutandika ogenda maaso n'omusimula makiisi wawawa laba kyokka amunyweza akatufwali wabula alina byamutedde mu kadrink nkugaye be bano abatema maaza boyita mumanyi wabula asizewo kwegamba mwezi mangwenu alla n'asooka amulaga This is gonna be fun. kyalika bwe bigenda kunyuma No idea who I am, Dave. ekisooka okwasina kutomanyi nzaani owaayi That's the fun. bagambye enkola mu sensasi nkumanyi kamugambira wewe kyekyo lwaki kigenda kunyuma seetaaga kumanya kuwa byalo gwe weetege twazisa kamazuki aya kajja kasooke kamusubalaze oli mu area
katonda watu lori leyekanya wabula kagenda otandika osika dansi nga muganda wange oza dansi zikyakwata dansi tezikyakwata boyi yakalunze nasooka akalaga katonda watu ate nga kakyasobola okudduka magulu gonna bagatemyetemye nakayisawo n'akasula pembeni kakati gwenyabo tegwosanga omuwabuwe Nod your head if you think this was fucking stupid. nyenya omutwe bw'oba essaawa zino olowooza nti kibadde kya butumbaavu tosobola na kunyenya mutwe Man, I just gave you a ride. We're cool, right? nakusekanye kubala nga njagala kuwa jasi ku ntambula Middle of the night. tomanyi masekati g'ekiro The fuck did you think was gonna happen? tuze mu motel ndi stranger wabadde olowooza ki ekigenda otuukawo tolowooza akyasobola n'okukwata ku luggi tudde wa rodi ayitibwa Eugene esimu evuga agikwata abuuza ani aliko kino ssebo kyamujja mu buliri n'avugirawo eggaali asobole okugenda okwekkaanya okulaba ani yajja ssebo atambula bukwakku kyamuleeta akaasa tuuke bali kuliko do not disturb yalina okugulawo oluggi asobole okwekkaanya yagulawo n'alingiza munda gera okuza amaaso okwekkaanya bw'ati ngamba kimu katonda wange ruumu gyazeemu yo ya road gye yapangisiza kwate kubo n'ayitawo buterefu n'ajja ebbali mu kinaabiro gera okwekkaanya ate ngolooza kannakya tebakamaliriza katonda watu yagamba kimu tufudde bannaaye Yesu Kristo You would have done it better, right? ndowooza wandikikoze mu ngeri ensufu n'okusinga nze I know, kale I made a mess. nkimanyi nkyankalanyizaamu You know, I got a little sloppy. Look, kale siganyi nyina wenkoleddemu kosobi that's right. nene kino si kibi tesingiyinsi When we go down the highway, bwe waŋŋambye mpite ku ayiwe pick you up. You said mbwe simanyi waliwo ajja okukima that, right? bwe waŋŋambye nti genda ku ayiwe yita ku ayiwe tu Look, wasegedde nti ono omuwala gy'ayita that I would find her, and you put me in the proof. wategedde nti omuwala oyo njamusekana n'oteera ddala mu kafo akasufu ensobola omufunira kwegamba wadde oyagala kakasi oba ddala mbutuufu neetaaga kyosobola okunjigiriza ekyobutemu I'm sorry. n'onsonyiwa okutiga Okay. naye Trust me. Why would you? I just showed up out of the blue. of course era wantu teri wali tosobola gezaako kubanga ondagirira ki kiteekeddwa kukolebwa Darkest, unless. navudde gye navudde tomanyi nzaani Two. unless nga nabadde nteekeddwa okukola ekintu nga kino wapadde instructions nga nyino ziteeka mutwe nzigoberere In the woods like that? nakikoze naye ekyokuntwala erimiti ekyo kyabadde so perfect buladi gwasinga What do you want from me? bwe kikyonjagaza I know there's more nkimanyi waliwo byensobola okukola than else. mu butemu n'okusinga ku bino njagala onjigiriza Come up with on my own. njagala isi kwegamba ebisinga sobola bitegeera nga nze I know you know what I'm talking about. ndowooza omanyi ki kyenjogerako njigiriza buladi abantu babeera inspired bannange kati yasooka n'atunula mugamba omanyi ekiriwo Who saw you come in? What? No, nobody. waliwo akulabye ng'oyingira n'omuwala oyo tewali Nobody fucking saw me. ate grace manager ko ntandabye syagala owemulezi syagala muntu awemula wulira Mouth. syagala ofulumya ebigambo ng'ebyo mu kamwako This? Give me like two. n'osobola okubuuza amayiti Get it squared away. osobola ogibuuza amayiti No problem. tewali buzibu mu ekyo aya Come by the shop tomorrow. then katiyitirako eri ku saaluuni Okay. kale yagamba ki bulijjo kye neetaaga bulijjo seba ayagala kuyiga bwa siriyo kiira mannayi maze keneroli kirabika yabadde amugezesa alyoka amugambye nti yita eri kwayiwettu ojja siikana waana akupiiki nga akuzzeeyo gy'oteekeddwa okgenda mu kibuga naye ng'akimanyi nakyatera kuyita eyo kati yabadde ayagala dda mu butuufu omufuuka ono ayagala ekyobutemu ekyebuuzibwa ye jjama eyatta abantu 17 mu biseera biri ebiyise emabega myaka 20 egiyise emabega mu Chicago weekaanyi oli yakwatikuba n'avuga eggaali n'agireeta ebbali Hey, I'm at your place. ndi wano wuwo oli waggwe ssebo What's going on? ki ekigenda mu maaso ye bannange nakibona alina gwakubira essimu naye essimu tagikwata n'akwate ku baggulewo
Hello? John? Johnny yatuuka mu apartment ayita Johnny asuse kuba simu namugamba nti mmatwale gondi wakaawo kali akoowola Johnny waliwo ebyagwa pembeni nakwatikuba jasoka bisimu amaaso alabe lengera waliwo engeri y'ebifaananyi kalina ogwanoonya ye road gwe tulengedde ne Eugene mabega waliwo ebifaananyi nga seeka byali bikwatagana ku bobo mbiriri ndibanga bali mu mukwano ngeri emu oba endala bali mu relationship nitamumanyi lwaki naku zire ziise mabega amuyiga tamufuna kubira amasimu tamufuna nakyo twamulabye ku bbala si komando wabula cop kule ya Chicago Police Department. Yabagalamidde ebbali genda maaso n'okwita mbirowoozo empewo yali efuye wano ebintu ebimu ne bigwa yakwati kuba gyasooka yekkaanya agenda okuza amaaso nga kiraga nti emmeeza eno baagiwaluddekoko baagisiseewoko n'asooka yeebuuza kati agenda ogikwata bw'ati wansi waayo alina kye yalengera ekyamala enviiri ku mutwe yagifuula ng'eringa board kuliko anaabakolera investigation kuliko ebifaananyi kuliko amawulire ebintu bingi ebyali byogera ku bawala abaabula myaka 2 egyayita emabega 17 ng'ogasseko ne lodi ayitibwa Francis alinivesa katonda watu mukazi watu byonna yabyekkaanya ninga biri mu maka ga lodi John Allah byonna kirabika yali agenda maaso n'okuŋŋaanya ku keesi gerera nga asisinkanawo erinnya Van Winded yakwati kuba gyasooka bulugumye. Captain is Detective Bennett. Yagamba nti manenya gakusika kyo kikwatagana ku John. No bamugambye akwate kuba gye wano ku salooni. Best haircut I never paid for. Mu butuufu. A pleasure, sir. Nno zenviri ze wali onsale ku sya Katonda sisasula naye ate onsala enviri esufu Kamala. Louis yaliwo. Kwati kuba n'amuggulira. Be careful out there. Beera mwegendereza mwana tikaali. Nakwate kuba jaggalewo. What's up? You pay you this time? Chief. Kali akusasudde. Every day. Ate oyo chief wa police muna ariskinga obulamu bwe buli lunaku. Aliso omusala enviri kyensobola okukola. Mwana. Louis yetayaga siraba abwerere. Ziba teziri busa rodi yakwate kubonagula wakaji n'ayingira munda. Ono yamanya afunye customer otyo. What's up, man? Welcome. You need a cut? Webale kujja yagala kusala kaviiri. Yaza amaaso ngalabika. Dira. Ono omuntu wo. Come on, man, because if he's walking, I gotta get paid. Bw'abanga ddala mutuufu aze nga yeetaaga sasulwa kusalwa nze ngenda jaga sasulwa. Njagala Eugene. Oyo customer wange. This bullshit. Come on. Mwana bino bya kisiro blood. Hey, Louise, do me a favor. Louis. Go over to Hyatt. Lwaki sokirya wali ere manga n'osooka onfuneyo kacyayi. I can get one for my client. Ane client wange muleetereyo kono ndeetera ka black. Yeah. I'm gonna go wash your goddamn truck while I'm Lwaki sikwoleza ddala n'emmotoka. Gene? Siri muddu. That made me a fucking slave, man. Leka naawe tonfula muddu waate. Jeez, calm down, man. Whatever. Leka naawe. No, not whatever. Nagamba What? saagala The kumpemula. answer is yes, Ansi eri nti Mr. Van Wingert. I am Mr. Van Wingert. your boss in this place. Ndi boosi wo mu kifo kino. Maybe you should just get the coffee. Oba osanga kacyayi. Fuck up. Gwe weegire naawe. Nga si agambye saagala kwemula. Wemula nnyo. Genda nkugobye. I'm tired of hearing. Nkoyo okuwulya. No. Nkugobye genda owemula. Nako akuwadde ate. Kugamba oletere client kacyayi ato. Genda fuluma. Seriously? Seriously. Yeah. Seriously. Tawanyika. Mwana. Kino ate kiri so cold mwana.
yazaawo. Why do you let yourself look like that? What? Lwaki weefaananya bw'otyo? Kuki? You look like a bum. N'obeera ng'omujega. I'm not saying dress. Sigamba nti yambala obeere ng'abaakabi. Appearance should always show self-respect. Omanyi bagamba nti appearance y'omuntu erina kulaga self-respect. Wabula sigenda maaso nakweraga. I'm trying to tell you Ngezaako kugamba how a man should live his life. omusajja engeri gy'asobola otambuza obulamu bwe. Rush that leads to mistakes and Alisi mu ekyo oba tosobola kukola nsobi. attention to the details. Njagala obeera attentive eri details. Pleasure. Yitibwa Eugene. John LaRue. Kibadde kirungi okusisikana kono nzipitibwa John Luke. Yamugamba essomo ligenda tandika enkya. Genda muyigiriza. Kino mukasi akantwadde erudda. Kapitano. Nakyala yajja ayitibwa Bennett. I'm late for my grandkids. Ngenda sisikana birthday y'abazzukulu bange naawe. Named Francis A. Visser. Njagala osooka ombulire ku lodi ayitibwa Francis A. Visser. He has a barber out in Moraine. The same guy that you and his father arrested. Guy ayina kasaaluuni eri Moraine. Cormac? Amugamba nti ye Guy gwe mwakwata gwe ne taata. Man I ever knew. Thomas McCormack. Kono Thomas McCormack. Tom yali cop omusufu gwe nali manyi kusya gwe nali ntegede kusya Katonda. Sure he's in that same brain lack. Wabula Well, maybe John found something new. yagenda maaso n'ogezaako kyankalana olw'omusango ogwo. Tom's cop gut had him convinced he always brought in the right guy. Yamugamba oba osanga John alina kye yafunyeyo ekipya. Gona alinga kitaawe. They'd never see the Lwadi yakwatanga abantu abamenyi b'amateeka ng'abeeranga mutuufu buli kaseera. fucking. Wabula bwe yakwata ono byali bikyankalamu. Yagenda kwesekula mutwe ne yejjawo. Killed in the line. Yo, Naye ate John yangamba nti yafiira ku mulimu. study. Byonna kye kimu. Bring him back. Kale oba osanga What the fuck? neetaaga When omukimu. he's off the goddamn reservation, he's a loose kid. Oyo omwana nze sikyalina kye ngenda muwa bifeeko ebyo. I know that he had a rough time. Nkimanyi siga nkitawe bwe yafa yafuli yayita mu kaseera akazibu. If you go after him, Wabula singa okwateko bwe n'ogenda omukime. ranks too. Nkakasa naawe ngenda kudimootinga. Wulidde? Jakudda ku traffic. Kenne ekyewuunyisa John alabika nno sinaki akwatagana ne poliisi. Chicago Police Department. Era nga yali mutabani wa Rodi yayitibwa Thomas McCormack. Yali akola ku keesi. Yali asubiriza omwami ono. Kubanga yamukwata n'omukwata. Yali nga leading investigator ku musango gwa Rodi ono. Ogw'abawole 17 abaali babula. Last bell's rung. Tardy. Wandibadde ozuukuka obudde bukedde. Wow. In here. Oyingidde otya wano? Grace, the manager. Grace manager. Go to the same church. Omanyi tusabira ku ekkanisa y'emu ku ekereziya y'emu. Of ndese ne nnyingira. Wagijjawo emu nagijja ku musirikale. Musirikale yagikuwa. Musirikale yagula asobola oggimpa naawe. Leave with Kelly, Mr. Smartmouth. Okimanyi Grace yakulabye ng'ogenda ne Kelly. Kiwotero manager. No more smoking. Siagala obeere ng'ofuuweta sigareeti. Siagala. Well, you never had a bad habit? Gwe tobangako na muze mubi. Listen, Wuliriza. everywhere you go, Buli wodda you're leaving puzzle pieces. oba olekawo kye twandiyise puzzle pieces. One who's looking. Singa abaawa kunoonyerezaako kyayinza otandikirako. Bintu ng'ebyo olina byesonyiwa. Okitegera? Kale, situka tugende ku ssomo. Bed, we're going shopping for school clothes. Yangwa tugende tusooke tufuneyo engoye z'ogenda okwambala nga gwe student. Bajja. Have I told you I have a keen interest in Nagambako nti njagala nnyo okwekkaanya obunyonyi. delicate creatures? Manyi obunyonyi See that little birdie? busufu kati olabanga kali akagenda. Watching her for quite a while. Akukulaba siwo mbadde nkatambulizaako amaaso okumala ebbanga. Arms. We Naye ekyewuunyisa tekakimanyi. Size 16, right? Saizi 16 nti lunch. webali nnyo. She don't recognize me. Tekasobola nakuntegeera. She only knows me from here in the store. Ko kamanyi nti ebintu mbigula wano kyekyokka. Kati And then I want you to kill her. njagala okanzitire. Forget it. Byerabire naawe. Listen. Wuliriza. I already passed this test. Wuliri namazito okweta test. Count how many times you could have done it. Yagamba nti Makes sense. bw'oba ogenda okukola ekintu nga kino osooka onoolowoozaamu emirundi emeka gye wandikikoze. Be white noise. Njagala isi nkuyigiriza engeri y'okubeera white noise. And I'll tell you how I got Debbie Ann. Yamugamba singa okatta ngenda kuwulira engeri gye nattamu omusomesa ayitibwa Deborah Ann oba Debbie Ann Soki. Nja kubuulira gwe singa okanzitiraako nja kubuulira. Lwetera yalina kyakola kuba munnange
yagala funa mu kaseera kano yatandika okugenda maaso n'okalinya amanda. Mugambye gwe katambuleko kati n'otandika okugenda maaso n'okalinya amanda. Buli wekadda biki bakola, saawa meka, budde ki baabo. So wait. She still doesn't lock that sliding door. Ndowooza oli olujja oluslide nga taluggala. Anti ebyo nabigambye dda. Don't see. Naye ekyewuunyisa abantu be batalaba. There's somebody out there. Omanyi abantu bagala ne beerabira ensonga ezimu ne batamanya nti wayinza okuba yamutambulirako. Unguarded moment. Kati gw'olina kulinda kaseera ako. Debbie Ann was easy to know. Debo Annie I watched her for weeks. yali mwangu lwa nsonga namutambulirako kumala wiiki eziwera. Just dreaming about doing it. Nga buli kaseera mubeerako nga ndotabula sikikola. This pretty, Ebiseera ebisinga namutunuuliranga. me girl. Emimwa gino gye yalina. Thin red lips. Emimwa emitono, emimyufu. Line between white trash and whore. Kwegamba nga nnengera layini olusita luli masekati ga white trash ne malaya. Kasasiro ne malaya. Filled me with. Kwegamba bwe nakatunuulira obulungi bwako nenzijula obusungu. Lust. Nempulya nga ndi mubwetaavu. Banange. When I was done. Bwe namaliriza. When I finished. Bwe nakamaliriza. I left her Bible open to Bayibuli yako nagibikkula. 9:22. Nenjireka mu Hebrews. There can be Verse ey'omwenda chapter ya 22. shedding of blood. Egamba nti Not too original, but kwegamba tewali better. kyetwandiisenga kusonyiwa nga Work with you. omusaayi teguyiise. Tomorrow's my day off. Enkya Another field trip in mind. enkya sigenda kukola. Kadde nyina kyenjagala tukoleyoko. Lengera. How many truck stops do we have in this country? Olowooza truck stops meka ze tulina mu nsi eno kono nnyingi. And every one of them Ate nga zonna crawling with ungodly. ebiseera ebisinga ziyitako obukyala obutaliiko agamba. Info that you're giving out? No, I'm trying to show you the watch trick. Njagala kulaga kajogoli ka ssaawa. Trick. Kajogoli k'essaawa. Look here. Laba wano. That little birdie. Olaba akawala ako. A long shift. Akawala ako kava kukola. Kyokka tekakoze ebbanga ggwanvu. Kakooye. Some sweat. Essaawa zino kaagala. A little real. Kakwate kubo kaddeeka. Her cat. Kwegamba kalabe TV kalye ne bekalya kalabe ne kapa yaako. You pull up. Kati gw'ogenda. She like a N'opaakinga emmotoka. N'okagamba nti nkutwaleko. Newankubadde mu mutima gwako kaba tekaaga naye ate kaba tekalina kyakkola. she'll want to say, no thank you. Kaba kandiyagadde okugamba nedda. And that's when you do this. Naye gwe teebereza. Kiki osobola okukola nga otunudde butunuzi ku ssaawa oti. Kibayita akajogoli k'essaawa. That's the watch trick? Ke kajogoli k'essaawa. You're late. Gw'omulaga nti oli kikeerezi. Places to go. Kwegamba wandiyagadde olina gy'olaga. Naye wandiyagadde omuyamba omugye mu nkuba omutwaleko. Ke bayita akajogoli k'essaawa. Omulaga nti oli ku time naye ate oyagala omuyamba. Till I see you get that Sigenda kulaga birala. into this. Unless ng'okkiriza omuwala oyo n'omumatiza n'ayingira mu mmotoka eno. Then awo sijja kulaga birala. Nakira n'akwate kubo najja ng'asembera. Lori yayisaawo eggaali n'agipaakinga pembeeni. You look like you want to get out of the rain. Olabika nga ayagala ova mu nkuba. No, Kiki nkutwaleko? friend's gonna come get me. Nedda munywanyi wange agenda kukima. Stopped. I barely got through. They closed the road down. Eri emmanga baggaddewo nange mbadde nnyina gye nzira. Katonda wattu. Getting soaked. Yingira otoba. No, it's fine. Nedda kiri fine. Kyava atula ku budde wayi ye lwaki neesiba kwono. Nkyala n'agamba wayi. Wait, are you... Omanyi? Ofaayo senga ontwalako. No, really, I don't. Nedda sifaayo kyekyo lwaki mbadde nkulemeddeko kkiriza nkutwaleko. N'agamba kale. N'ayitawo yeetoolole asobole okujja mu ggaali. Kabaka ng'alengera yagamba kweri. Ono ajja kuba student mulungi. Kati mu kaseera kantwadde erudda. Yajjako eno mu kibaala. Seze wasooka akube ku mazzi. Nabbaji ya poliisi gy'akutte. Bamusimba ka drink. I'm not done. Why sigenda kunywa. Anti munayi bali be bagambye okanywe. Luis kinyozi. That right, bro? Era kinyozi mumanyira. But you ain't saying anything now, huh? Ki togenda kwogera kati. Fuck.
me. Fuck you. Kinyozi nasituka. You got your fuck you right here, man. Mani. Let me tell you something, bro. You see, I've been pushing a broom 2 years over there. Lekambeko kyegamba Bloody. Nze kulaba ssebo mbadde ngenda maaso n'okwera salooni yo kumala emyaka 2. You appearing out of nowhere? Gwe ssebo n'ova gy'ovudde ngagga nangoba. Kaloli ssebo kamusyaza ensawo. Kutandika omusendekereza. I know you got me fired, right, bitch? Kimanyi wangobesezza gwe musiro gwe. And you ain't doing shit, you a pussy. Tolina kyogenda kukola gwe ssebo oli pussy. Look at these motherfuckers, don't fuck your ass. Motherfuckers bano bagenda kufuckinga abo genda kijjamu enjawulo. I love your boys, Yeah, that's right. Bano bakyaliwo boleeseko n'obuterevu bendeese. Ate ogenda kukola ki? You two are fucking adorable, by the way. Mbutuufu munyirira sigenda balimba. We'll go take a piss. You want to shake it? Ngenda kukojoba ogenda kunkwatirako musiro gwe. That's right. Kyekyo. Wait, baby. Duka. Wait. Genda. Look at shit. Bamusaze ensawo. Punk ass. Musiru katofaali. Sorry about that. N'onsonyiwa munayo okujjankalanya. Ine mukasi akantu ayitawo. Teri akwati kubajja ku apartment ye. Yajja asooka afune ka drink. Bali yataddewo engeri ya n'asooka abijjawo. Nabisawo n'abireeta abiteeka ebbali mu fayiro ne fayiro ye. Kuleeza ogwataaba. Kuli obusungu n'akaasa. Musiru yamusaze ensawo baaji n'agitwala. Kitegedde kati we twogerera. Namukadde yajja asembera mpola alina kyaguze. Bw'atuuka wano n'asooka akwate kuba n'alingizaako erudda. Dduuka lya antique litunda bikadde. Kati ono kye yakola yakwate kuba n'ajja ebbali. Amaaso atandise ogatambuliza kana akatumbaavu. Baabo. Yayitawo n'ayingira munda. Kumbe ne nakyala ayitibwa Bennett yatuuse dda mu kafo kano. Era naye yatuukira ku namukadde ono. Yingire mu salooni ye. Kano ssebo kali eno kagenda maaso n'okwekalakasa. Olwadi awulya obusungu amusaze ensawo ne katwala baaji ye. Yajja n'ekibatyuni. Yajja akiwalula. Essimu evuga. Wingers. I knew you'd be there this Thursday. Nategedde ojja kubeerayo. I ran into your boy last night. Omanyi kyaliwo namusikanya ekiro kya jjo. Heard him. Tuŋŋamba nti wamulumiza. Look, nothing happened, okay? Tiwali kyatuuseewo. But I found something on him. Wabula waliwo kye namutegeddeko. Eki. I don't have time for this. Siina kadde kakunkyankalanya naawe. He's not who he says he Oyo omuvubuka tali kikyagamba. Ono yabatuukako. is. The last thing we want is for you to be taking advantage of. Ku nsi ya Katonda ekintu kye wandiyagadde osembayo kubanga webba kwefunira. Osegera. N'omusiru ayinza okuba ayagala kwefunira. I can come by and show you, Mr. Nsobola okwati kubo n'enzija n'enkulaga Mr. Van. Nyina kye namuzuddeko. Kale nkuwadde essaawa emu. N'agamba kiri kulu. Ono kye yakola Kanyama wa Road. Ngero okutta amaaso nga Kanyama we kye bamukola. Yagamba tufudde what the fuck. Tandikirawo ng'obudde bukyali. N'ayitawo n'adduka pembeni. Najja akwate kuba musiikani. Olabika osaaga. Bw'atuuka ebbali yatuukira mu ggaali ye. Ebisumuuzo ono bikyankalanye. Kati gwe musiru gwe mbwaza ku kyalo. Ngenda musinikasinika amanyi omumanyira abantu. Vaayo ku mbaavu yitawo. Omanyira omumanyi. Kyagala bintu byakummanyiira nti jangu. Nga ne mwefuna musimanyi muli bakifeesi. Feeseewo tuli beeripanda. Where's it at, huh? Leeta ebyange. Biki? I know what the fuck I'm talking about. Leeta ebyange. What's it at? Leeta ebyange. You a fucking cop, man. Oli musirikale. Get the fuck up. Sirika kyagala kulya ng'ofuguma. Yitawo. Where you running from, baby? Naye kati ki kyodduka? Why didn't you say goodbye to me last Ekyo kyajja lwaki wansibudde. You, man. Oh, fuck me. Wegire negire. Nje gw'ofuma okwegira. Gashya mbwaza ku kyalo. Olaba kano. Tell anybody about it. Tubaako gw'ogamba ku bino. Not Wulidde. Gene. No. Kaabani wadde Eugene. Owulira. Nti ye.
You know what? I don't fucking believe you. naye gwe sikukkiriza mbwa ggwe. I know your type. Manye ekika ky'abantu nga mmwe. Ebiseera bisinga bw'oba oluguddemu nga mbutuufu bizizza omukigo obanga saalumanya naye ate bwe bakuta n'olweka weefuula vumbi ng'ozzeeyo ewuwo. Kati kansooke mbeko kyenkulaga kyo kigenda kuyigiriza essomo. Ngenda kusalako zzubula tulabe. Mwana kankusala ebbolozi. Sirika. Saagala obeeko gw'ogamba ku kya kaadi yange bw'oba oyagala osigaza obulamu mbwa ggwe. Tubaako gw'onyumiza ku kya kaadi yange. Okakasa kono ndayira mazzi bagatula bugosira gwegenda gamba. Ndayira sira gwegenda gamba kubya. Osinika amannyo. Gwe. Ono yagala abayaye gye bali. Oyaye bali ebwayise tebajjajja. Excuse me? Sonyiwamu. Here we go. Uyo naze. Keino nakyasibo yefula mbasaba ntambula kumba amaaso agatadde kuono. I'm totally turned around. Omanyi nyina gye ndaga naye kirabika mbuze. Seized about a mile. Era ddala obuze banga si wala nnyo. Oh, no, it's okay. Akiri okay. Mind the walk. Then kantambulewo. Thanks, though. Ebale. Come on. Leka naawe. I'm headed that way. Gyenzira. Really? Okakasa kiri okay njasobola. N'atunula kaddi. Yeefula nti abadde ali busy abadde amuyamba buyambi. It's cool, Tiger. Kebayita ka watch trick. Kajogoli k'essaawa. Yamugamba okakasa. Buterevu. Naye nga mbutuufu akakajogoli kakola. Funanga obudde ne mukagezaako. Musego omulaga nti oli ku time. Muyamba buyambi. Wear your seatbelt. Siba omusipi. Okay. Nakyala najja asiba omusipi. Lodi n'atunulayo. Yeah. Yule nakya detective. Can't be too careful. Naye wano olina okubeera omwegendereza. Thanks for picking me up. Weebale kuntwalako. Aha. I don't know anyone here. Omanyi sira gwe manyi ku kyalo. I sure don't mind making it. Naye tekigaana kukola mikwano. Okiraba. You get lonely out here. Ebiseera ebisinga kirabika obubala wano. Teringa akamukuba amanda. Lodi n'asooka aweta eggaali. Where are we going? Tuddawa. No shortcut. Waliwo ka shortcut ke mmanyi. You know, we don't have to go straight to the motel. Naye sibazi tuteekeddwa genda mu motel. We can go wherever you want. Tusobola okgenda yonna gy'oyagala. You come real fast. Wesegeera. Ndi n'agiweta n'agireeta erudda. Today is your lucky day. Olwaliro lunaku lwa mukisa nkubuulira. Lwaki? Because I picked you up. Kubanga nze nkulonze. Well, let's get lucky then, Tim. Naye kiba kitegeeza tugende tubeere ba mukisa ddala. Maid. Mpuliriza. Pretty girl. And Oli muwala mubalagavu. town, but that don't mean Era akabuga kano si kattabu naye tekitegeeza mu temuli mbalo kyafu. you really should be more careful. Nze kugamba beera mwegendereza. Agavubuka gye gali. Mwana wattu beera mwegendereza. Nakyo abadde agikutte manduso. Kino mu kaseera kantu ava ntudda pembeni. Waliwo yali akwate kuba ng'agenda maaso n'okuyigga. La amaguja bwe mutuuse erudda. Genda mutuusa wano. Kulingizayo bw'ati yalengera mukono gwa mukyala. Kuliko n'akaweta. Looked like you had a fight with Sirabika obadde mu lutalo. Luis. Have anything? Simanyi walwanye ne Luis. Why would he? Lwaki mba nwana naye? You should be telling me, John. Anti waliwo ky'olina okuŋŋamba John. Hey. Nga ki? Something to show me. Waliwo ky'olina okundaga. Know what that was? Yaŋŋambye nti alina kyayagala okundaga wabadde okimanyiiko. It, Eugene. Talina kyeyabadde agenda kulaga naawe. Something to show you why didn't Singa abadde alina kyokulaga lwaki tazze olwaliro. Why would he say those? Lwaki aba ŋŋamba ebigambo ng'ebyo kubo. his job? Ye alowooza ngenda mulyako akalimu ke. No, right? Naye ekyo teyakigambye si bwe kiri. See, I have been on the up and up with you since day one. Mbadde naawe nga ngenda maaso n'okuwuliriza by'oŋŋamba kubitadda ku ntandikwa. How'd you do in the fight? Kati mu lutalo obadde otya wawangudde oba? Nakitobye. Teri kigaana. Kifunza. Can you drive? Osobola okuvuga? Yeah. Of course nsobola okuvuga. Then katugenda obeere ewange. Off here. Wano oveewo. No, I'm good. Wano ndi okay, seetaaga kubeera wuwo. Take no for an answer. Sigenda kukkiriza ogaane. I've got a vacant room and Eri nnyina ruumu enkalu. big old house. Kegamba amaka galyoke gali seefu osobola okubeerayo. Wantuli seefu. Dandelions and dust bunnies. Nono yagamba tabu yennyini. Laba bwagwa ku fayiro ye. Muli ebintu bye badde akolako investigation. Don't Ebyo tebikwetaagisa nja sobola. really.
tiwetaaga bikwatako ebyo. Go by the shop and get you cleaned up. Jangu kutwaleko eri ku dduuka alisi ku saluuni nkulongoose then tugire. Njagala kati ofukirira mutabani wange. Lodi yazza amaaso ekifaananyi kya nnyina kiri wali naye ng'akyali muto. Have a seat. Musaba atule mu ntebe gyamulongoose kutereeza akatebe amweraliikirira. Your father would teach you how to shave? Kitaawo yali akuyigiriza okumwa ekirevu. Lessons in life reserved exclusively for sons. Bagamba nti ge gamu ku masomo agaterekebwa nga gateekeddwa somesebwa batabani. You never watched him? He wasn't really around. Tiwamulaba sitawo ng'agenda maaso n'okumwa ekirevu ko teyabeerangawo. Shaving, son. Kansooke nkuyigiriza engeri gye bamwamu ekirevu. It'd always be thick. Manyi bw'oba oteekako ebinanka bino toteekako bingi One. ate tebiteekeddwa kubeera bya kyovu nnyo. Ossaako katini bw'oti. Laba musaaba batulala naye ng'ali ku bukeeke. Baabo. I'm here. Yeah? Yeah. All right. Kyava akwate kubo n'asooka n'abako. Omanyi There was this detective once who waliwo detective ono got in his head I was the guy for a case he was working. kwegamba eyakirina mu mutwe gwe nti nze yali gaayi gwe yali alina okugezaako okufuŋŋana ku musa gwe yali akolako. So one day Lunaku lumu he shows up out of nowhere n'akwate kubo n'ajja ewange simanyi wa gye yavwa. telling me about some phone calls. N'agenda maaso n'ogezaako kunnyonnyola ku masimu agaakubibwanga. Calls from some Bwe simanyi yafunanga amasimu tamanyi yagamukubiranga. abducted woman. Amasimu nga gakwatagana ku bakyala mbu buli mukyala eyabulanga ng'afuna essimu eyamukubirwanga. So he showed me the transcripts of these calls. N'agenda maaso n'okunaga transcripts z'amasimu agamukubirwanga ng'ayagala kulaba And this guy would say things like, kwegamba ayagala kulaba ngenda kuliakitinga ntya. Ono gaye alina ebintu byayogeranga detective. if she stays calm, you'll have at least 2 hours. Mbwe simanyi omuwala singa aba asibiddwa wansi mu kinnya eyo Missing, he gets n'asigala nga mukkakkamu nga tapakuse oba osanga abalina essaawa nga to 2. this frenzy trying to piece together clues before it was too late. Kwegamba yagezaako okubaako byagatagata Enough time, nga tekinaba kubeera kikeerezi. the time you need. I never seen anyone so angry. Nze sirabangako omuntu yali munyiivu Never. ng'ajjamu mbutuufu yali munyiivu okamala. You lost another one, Tom. You never could figure out how to put your Kati omuwala olala bwe yakwata ekubo n'abula really yagambibwa nti yaluzinga omulala Tom. Talina engeri gy'asobola kugezaako kikwasaganya. Nno byamunyumiza amunyumiza kitaawe. when Yajjukira akaseera bwe yasiikana kitaawe ng'amaze osekula yeesekudde bullet kudde ettali. until this cop couldn't take it anymore. Yagamba kyatuka ekiseera ng'omusirikale takyasobola kigumiikiriza. I didn't know anything about the calls or Nze namugamba sirina kyemanyi ku by'amasimu, sirina kyemanyi ku by'abawala. of course they had nothing hard on me. Bukosi era poliisi teyalina bukakafu bw'amaanyi ku nze. That time, Era mu kaseera ako some photographer had made me famous. waliwo photographer Sebe yankuba ebifaananyi n'afuula omumanyifu mu kiboozi ekyo. That was when I decided to We nasalirawo move up here, nenkwate kubo nensenkana n'enzija eno start over, nensalawo ntandike obulamu obujja. out with the old, Kiringa kizibu in with the new. okusobola ogezaako kuba nga bantegeera ofaanana otyawo. There's a handsome young man under there. Osiraba nti oli muvubuka mubalagavu. You know, Omanyi there are a few things waliwo ebintu ebimu ebitono neat in life. by'oteekeddwa aliisi ogezaako otegeera mu bulamu. And a good razor is one of them. Ate nga maka kwegamba egirita ensufu It's not really. y'emu ku byokko nedda si gitwale nze ngikuwadde gitwale mutabani. Okay. Lori yagikwata waba sirabika ekyamuleese agala fuŋŋana musajja ono afune engeri gy'asobola omuli paka emisango sina kyamutwale basobole okumusiba emyaka giri gyonna n'emisango gye yazza gimuvunaanwe. Yakwata kubo n'amwetika n'amuleeta ewakaawe. Get home. Kulinnya mpolampola amadaala. Wow. Yatuuka ebbali It's just
some stuff I had. Yes, bintu bye nalina nsobola okubeera wano mpolampola byekyana ekito nalumu yekyana ekito. No, thank you. Nobeera okay? Need anything? Olina si weetaaga kyonna? Only thing I need is what you keep knocking. Kineetaaga kyekyo ky'otaŋŋamba. Well then, Kale maybe you should oba osanga ke kaseera otuukire ku nsonga really is you're looking for. kidda mbutuufu kiweetaaga ky'onoonya. They arrested you, Bakwata turned you upside down, ne bakugira buli you kimu walked away. naye n'ovaayo ku poliisi. I'm after. I need you to teach me how to get away with it. Kigamba kyekintu kye nnwanako kyokka okanya okinjigiriza. Nsobola otya obikola ne banga poliisi tesobola kukwata. Till you get some rest. Nja kubulira naye sooka obumulemuko. No. Katonda wa. Okay. Kale John, Johnny really glad you're here. ni musanyufu okubanga ojje. Osegeera Thanksgiving. naddala ku lunaku lwa mwebaza kabaka ssebo n'akwata ekuba n'atambula neeyongerayo. Yasembera ebbali n'azaawo akagye mu kaseera ako kennyini. Ziba teziri busa nakyala yajja asembera mpolampola. Gyasalinkiriza agera okuza amaaso ng'alengera kabwejumbira. Lodi ssebo ataddeko kabuuti kirabika alina jjadda. Era bw'atyo n'akwata ekubo n'aggulawo. Ono yawulira luggi. Era bw'atyo n'asibula eggaali n'asuulayo. Kino yakimanya afunye omukisa. Genda sooka yeetiikule mu nnyumba ya Lodi. Tomanya ayinza okubaako kyagwako accidentally. Yaggulawo akaggi kusooka n'alingizaayo. Then amaana akwata ekubo n'ajja ng'asembera mpola. Nakyajja ali munda naye ayingidde mu maka ga Lodi. Kujja ng'akuba tookya. Gera okuza amaaso alina ekitabo ke yagwako wano. Gyakibikkule. Laba mu kaseera akantwadde erudda I need to talk to the chief. njagala kwogerako ne chief wa poliisi. Reporting assault. Njagala kulipoting assault. About that punk again? Bikwataga ku mutumba Nfoyo Nateera. About a fight over at the car wash. You know, Nawulidde olugambo nti waliwo abavubuka abalwanidde eri gye booleza engoye. Luis didn't start it, I did. Luisi ye yabitandise. Kino nze yakitandise. Luisi I don't want anything to happen to him. Luisi kwegamba sina kye njagala kituuke ku On record, Luis assaulted Ku John. John first. amaziba gali nti on record Luisi asautize John mu kusooka. so, Kyefu yamugamba John now. siganyi ngenda kukola kyoyagala wabula kati omanyi John gy'ali. You're sitting there telling me you don't. Kyongamba ogenda tuula awo ongambe mutomanyi ono mutumbaavu gy'ali. I'm saying, Gary. Kyenkugamba ge mazima simanyi wa gy'ali. Lodi yakwata ekubo n'ajja asooka yeetaganjula ebintu bya Lodi. Yasyako ebbali akataala kujja alingize munda alabe. Yagala funa liisi kwasobola otandikira obulungi ampiningeko emisango giri emikadde. I just got a phone call. Omanyi bankubidde essimu He's over in the next county. ne baŋŋamba nti waliwo mayiti A female torn apart by gye basisikanye cut in Wall Lake. yabadde eziikiddwa nga kayoti zigiyuzizayuzizza. On a positive ID, but if that, Tebanabakola positive identification wabula I'm gonna be doing. singa poliisi ripooti efuluma nti nakyalo eyafudde Keri nkakasa oyo kyaliwo zekubuulidde. Lodi n'akakkana. Genda maaso n'okuyisa kali agenda okwekkaanya bw'ati olw'akafaananyi ke yagwako eniringa kwegamba alubaamu ya family. Nina kyali ena agenda maaso n'oku abali wanawulira eswagiro kenajja tasuubira nti mu nnyumba mulimu omuntu. Ne Lodi John gy'ali tasuubira nti waliwo ayise okuba nga ali mu nnyumba. Walwedde akimanyi kabaka yakutte kubogera tategedde wajja alaze naye nga Lodi abadde ageze ku poliisi kwasaganya nsonga za assault. Yazaawo akagye nakyali ena ali mu kusobereza akyafeffeta ennyumba. Gera okuza amaaso Katonda wattu Yesu Kristo bannange. Linda terategwa okola ki wano eno? Simanyi ogudde ddala omanyi ennyumba yani gy'oli
house. eno nyumba sebo ya Francis Vija. Because I was with him this morning. Nabadde naye ku makya g'olwaliro. I hitched a ride. Namusabye ku ntambula. To kill me. Ne muwa buli kimu kyonna kwegamba afune engeri gy'asobola okunzita yagaanyi. Took offense. Gayi yagaanyi. Because he doesn't act on impulse. Alwansonga ta actingira ku impulse. Stakes him out. Kwegamba asooka n'ekkaanya abantu. Yummy details. Kwegamba alina bino byawoza mbu simanyi yummy details gy'afuna. They cut him loose for a reason. Okimanyi nti bamutalwa nsonga. I have any idea who they were dealing with. Anti baali tebamanya ni gwe badiringa naye. They had no motives. No. Baali tebalina motives, tebalina bukakafu, tebalina kye baali bamuyinako. For that shit. He's too clever. Yagamba ono Gayi kwegamba mugezi nnyo ku nsonga. Candlestick in the library. I've got him convinced that I'm a killer. Nze namaze dde omumatiza nti nange ndi mutemu. I've had to do things. Nga njagala njigiriza engeri gy'abikolamu. N'atera kwegamba omufuna mbulya buli kimu kyonna. Gwe n'olabika osyaga. Yeah, I'm lying to him. I'm playing this movie. Kino ngenda maaso n'okikwasaganya bulungi. Sooka olabe akatabo kano. Funa obudde okayisemu amaaso. It's a front, John, okay? Eno front, John. He's playing a part just like you. Yagamba nti agenda maaso n'opulinga paati gaggwe. About everything that happened. The way that he talked about me. Yambulidde buli kimu kyonna engeri gy'akikolamu. Kussa ku ngeri gy'ayogeramu ku kitange. Kono kitaawo yali mukyamu. This, sir. There's no way he was wrong. Tiwali ngeri gy'ali mukyamu kitange ku visa. His family and his career and his life. Musaatu yeesonyiwa buli kimu kyonna. Yeesonyiwa buli kimu kyonna ne yeesonyiwa omulimu gwe. Yeah, and me. Alwansonga naawe yakuleka kitaawo. Mwana. I can't watch you go down this. Nze saagala kulaba nga otambulira mu kifo kya kitaawo. Nedda. You gotta get out of here. Gwoteekeddwa ofuluma wano. Ono Gayi nze ngenda mufuna. Right now. Essaawa eno fuluma. Genda. Katonda wattu. Mukazi wattu alabira ddala roodi. Kyebika kyagobako takimanyi. Omusajja mugezi nnyo Kamala. Genda musulira mu matiga ga bwereere. Mulekera akatabo kuliko serial killers. Yajja ebbali. Yabasooka atambuza amaaso polapola. Ngenda okwekkaanya bw'ati. Waliwo engeri ya bokisi. N'ayitawo. Kubaako byassa mu bokisi. Kati yabassaamu. Mwalimu ebitabo sebe byali biwererako ddala. Ngeno biyisaamu amaaso bw'ati. Nga Lodi Sebo asoma ebitabo by'obutemu. Bira engeri Sebo gye biragirira. I asked you to Nakubuuzizza. how to get away with it. Omuli engeri gy'esobola osimattuka nga nziza emisango ga gino egy'obutemu. Because you never did it. Tiwaŋŋamba lwa nsonga tokikolanga. Laba. The watch trick. Kano akajja obuliko essaawa. Yours? Kemper used. Tekaali kako Kempa ye yakakozesa. There's a chapter on how to kill people. Wano waliwo chapter. The aura phase. Engeri y'okuttamu abantu bagita aura phase. And then right here, Waneno. find and highlighted the unguarded moment. It's exactly. Unguarded moment. Byonna wabisomanga mu bitabo. Dude, you just learned everything. Buli kimu kyonna wayiga kiyige. Then n'olyoka ofuna wakisindika mu nze. It was yours. I told you N'agamba. was that night. Lundi lwe twasika nekyo kyaluli. But you wanted me. N'enkubulira ki kyendi. Wabula wali oyagala ng'ese okubera omuntu ono ow'ettabbu. Who better? I've lived it. Yagamba nti kadambo tuufu. It was you, and people believed it. Obulamu nabutambuliramu obwo. Yagamba nti abantu bakukkiriza nga balowooza nti boosanga gwali omutemu. Nange nakukkiriza. To me for a long time, I'd almost make it true. Agamba kiri ekintu kyamuddemu okumala akaseera akawanvu. Kata nkituukirize. Ebintu yasomanga bisome. Kati yabadde abisabusa mu ono. Yabisoma nga abina mu theory naye nga tabina mu practicals. It works. No. Sibika ne wali emabega yafuna nga muntu gwe yakosanga. There's a lady I loved once back in Chicago. Waliwo omukyala gwe nali njagala mu biseera biri ebikadde mu Chicago. I was going to adopt her son. Omukyala we nali ngenda kukuza mutabani we. Man, oh man, did that kid. Mutabani we yali musufu. Ngera ekifu kiri mutabani we njagala okukamala. Right in front of them. Wabula police officer yajja. Nankwata mu maaso gaabwe n'ansyako empingu. Their faces. Kugamba face kyabwe engeri gye baatunula. The man who arrested me. Uyo omusajja yankwata. He didn't care I had a Ye teyafaayo oba nina family oba sina family. Ye yansyako empingu mu maaso gaabwe n'antwala. Yogera ku kitaawo ono. I went to see her. Bwe nakwata kuba kudayo osiika n'omukyalo oyo n'omwana. Looked at me like I was a monster. Yantunuulira ng'alaba ekisodde. I never saw them again. Saddamu balabako wadde. What I did to you. Kye nakola. Lying all this time. Okulimba akaseera kano konna. There's no excuse. Si kyakwekwasa. There's no excuse. Tiwali kyakwekwasa mu kyo. Please stay until after. Bami ngenda kusaba osigale. Mpaka. You would surely make an old man's harvest day. Nze kakasiro gyasobola okunnyamba kubeera omusanyufu.
Lori yasoberwa omusajja watu kama omusirosiru ono mugagwa. Lori sibasegeeza tewali kyali akozeeko ku byonna, tewali kyali akola. Ebyobutemu sigamba nti yali abikola. Yakwati kuba n'afuluma n'asalawo agezeeko okweyongerayo. Kaakali nno keera waalo edda ne yeebaka. Kwati kuba n'azuukuka. Lori keera ssebo n'agenda mu kkanisa n'asaba. Ne nakyala gyali eno akimanyi musaatu gyali ali mannyo ga mpisi, akasajja si kangu. Yassaako jaketi nakyala n'asasirwa ebbali kwa Akiba. Leero Thanksgiving Lori ssebo yakeera fumba ssekoko. Zibadde ziri busa essimu yavuga. Najja agikwata. Hello. Are you two playing house over there? Kali mwe sibitegere oli taata ne maama. A clue what you're talking about. Simanyi biki byogerako gwe Luis. Came snooping around yesterday. I don't know if I talked to your boy. What do you want, Luis? Yagamba nti Check. yakutte kubo najja nga alingiriza. Yabadde ayagala kugenda ne mutabani wono gw'alina kati. Okay, come on back. Kyenjagala njagala onsasula essente zange zasimbayo. Let's do this now, Gene. Yamugamba mu nnaku 3 jankono nedda. Njagala tukikole kati ssebo Gene. Njagala majjago. Nsasula bugaseko n'ebisyago bye bantaddeko. I gotta go by the shop. Kansooke mpiteeko eri ku dduuka. Gene, I think I won't be long. Sigenda kulwayo. Sigenda kulwayo. Lodi alina bw'atuukidde n'agamba nti oba osanga omusajja teyali mutemu. Tandise ofunamu endowooza nti ayinza okuba nga teyali mutemu. Kati Luis ajje kubanja. Ngambye ssebo nsasula kaceekaako. Sente ze nasigala nkubanya ng'ogasseeko. N'ezo ebisago bye nafunye. Kabaka gy'ali already. Eugene ssebo. Wabula Eugene gw'olaba si mwangu. Lodi ageetuuka ebbali okuyingira mu nde nno nga waggali. No Brady asaaga. N'akwate kuba gy'asobola okunukkiriza ggulewo. Eugene ssebo. Lodi yamukaba omukono. Give my fucking hand, man. Wandibadde ota omukono gwange gwe Brady. Ta omukono gwange. N'akwate kubo n'amuta. What's wrong with you, man? Kikyamu ki ekikuliko Brady? Yakwata ebbali n'asooka afunayo. Kidding me, man? Get the fucking check. Obadde ki naawe cheeke gite? Gana ssebo cheeke n'agita. Mala okugita ono ajja ebbali atunulamu. Bad. Wano si wabi. N'asooka amokkerawo. Yamusekulirawo n'amunaaza. Namukadde ssebo si wa mujajjo. Nama n'akwata kubo n'afuna kali akambe n'atandika owagala. You're still there, son. Simanyi okyaliwo mutabani. N'akamussa ebbali ku nkoto. Olukamussa ku nkoto. N'akoona. Mayisa n'akwata kubo n'ayitawo. Yatandika okugenda maaso n'okumaasamaasa pawuda. Kalodi yakwata kubo n'addamu ne yeekebejja. Kwate kuba azzeewo ekifaananyi ky'ono. Kale agenda okuzza amaaso. Kino ekifaananyi kuliko meaning of life. Antique. $5. Agenda okukebera ebifaananyi byonna. Ng'ebifaananyi kirabika Lodi. Bulijjo abigula eri muka gunika antique. Ala. Omusajja mugwagwa. Obadde atandise okufunamu okukkiriza ati oba osanga omukyala mutuufu. Si mutemu naye. Akizudde ng'ebifaananyi byalinamu alubamu byawoza musimanyi bya famire ye. Lodi abigula buguzi eri mu antique. $5.
mulengere bambara bababa bamba bamba bambara bababa. Yeah? Hi, Hi. Mr. Van Wingert. Mr. Van Wingert mbuterevu Yesterday, omanyi twasikanye olunaku lwajjo kituufu Look, I'm really... naye kale essaawa zino gire mu kaseera kazibu nnyo kubanga ndi busy. I know that I told you that I didn't know anyone in town. Nkimanyi nagambye sina gwe manyi mu kibuga See John. naye ekyandeese wano kulaba John. You know each other? Gwe ne John mumanyiganye? Well, I Ah, knew him kale tugambe tetali mumanyi. Okay. and told me to meet him here. Yaŋŋambye musiikane wano. Yeah, I really need to speak with him. Neetaaga osooka okwogeramuko naye. Okay. Bw'aba yagambye tusiikane wano tewali tabu yingira. He's here? Waali? Yeah. Waali? He's, ali mabega eyo. Nakyafunyamu okweraliikirira. Ategedde, kamutegedde. Kasekula kungulufu, kamokyerawo. Kakuba kungulufu sebo kanamukadde. Gasiya mumanyira. Ye Scott Green agobuzaali. Munyukire mu kasema akayitibwa Gone But Not Forgotten. Ajja bali nasooka tutulira obuyonyi bwe. Aya. Hey, Visser! Gwe sebo visa. Karodi ajja asamaala. Tambuza amagato. Wabula bwagayisa. Rodi yamaasizaawo pawuda. Yasikanawo mayiti n'adduka misinde. Yafukirawo eggaali. Yakimanya nti oba osanga kutekuba okuddaka. Kasita asisikanye mayiti. Vuga eggaali n'agireeta ewaka waako. Akasajja nno. Najja neserubwatula. Tuke bali nasamba akagira ayigira munda. Yajja afefeta baya akatuka bwa isimu nevuga. Kujaje kwata. think this was over, did you? Wabadde olowooza ensonga zino ziwedde. I was, right? That bit about you being a serial killer, that was truly inspired. Yagamba bino biwazo yeyasamya mu simanyi oli serial killer na butuufu ekyo kyali kisikiriza. You may not believe me, son, but I never intended for him to go and shove that gun in his mouth. Tom Yagamba nti oyinza obutanzikiriza kugamba kino. Wabula ekyakitawo okwesekula buleti kyakigenderera. Talking about him. Gwe saagala ogende maaso na kwogera ku kitange. pretty thing. I told her not to panic, John. That's the key. She stays calm. Well, you might find her. Where? Yamugamba nti waliwo omukyala abadde akutte kuba okujja nga akunoonya ku saaluuni. Or maybe Muwala mbalagavu. missing. Wabula senga asigala mukakamu ayinza obutafuna sisikwe ga buzibu kiyinza omutwalira akadde. Essaawa ng'emu oba bbiri kye kinene kyayina. Luli n'agamba tufudde. N'agamba tufudde. Ziba teziri busa. Abali wano emmotoka ya poliisi yajja. Laba tagali. N'agambye tuli kayitibwa abakinyoozi oba kinyoozi. Ofisa yakwate kuba ayingire munda. Olwatuuka wano yefula komando baliwa bamukyerawo kike kinkubya kyeki. All right, get the fuck up. Situka. Man, you. Naye mwana olwesuddemu nze kuwulya boyi. Give me keys. Pe ebisumuzo by'emmotoka yo. Tambula. Let's go. Tugende. Namusse emabega. Okay. Eugene is not. Eugene tali kikyolowooza. He's a serial killer. Eugene sebo siriyakira. Go off the He story. murders women. Atta abakazi. Ye lwaki nsumukana naawe. Olaba ekifaananyi kino. Show you that? Yali akikulagyeko. Look at that. Tule emabega. Bought this photo. Ekifaananyi sebo yagula kigule. And he's starting again. Ono omusajja talina famire sigamba nti baji bino ebyo bibatekamu kataala. Is that what you Yazeemu okutta abantu nateera. No, I didn't bury her alive. I left Kelly in her. Kyekyo lwaki watta Kelly n'omuziika nga mulamu. Mukono Kelly saamuta Kelly namuleka mulamu ne muvuga ne mutwala ku street ne mugamba najjukira. Ayiwetu. Rodi yavuga kanakya n'akagamba ngenda kusaba ofuluma ekibuga. Kumbe kirabika Rodi yajja amugoberera. Kanakya ye n'akamaliriza. Mukazi watuno bamuziise eno munda. Laba tabu. Allah. Yakana gena maaso na kona. Yavuga
n'amanyi gy'ayinza okuba nga akwese nakyala yajjayo. Bw'atuuka bali yagenda maaso n'okuyita. Kirodi kyetula bwetulozire kijja ku motoka ya poliisi. Kati gwe okola ki wano eno Brad? Yesu Mukama yeebazibwe. Mwana ono omutumbaavu awoza mbwe simanyi otta abakazi ekinika mannyo baakuba ku mutwe. Ono yakwata ekkubo n'ajja erudda. Yakuba omulaga n'agamba tufudde. Yesu Kristo yasooka ne yeebuuza nakyayiza kubaawa. Buli obusungu kali waakona bw'ati mukazi wattu alwana n'ebinanka. Yasooka n'alowooza mbu abeera wano nakyayinza okuba akoona. Kasooka empulirize ndabe. Waliwo asobola okumpulira. Kati agera okuwulira nga akoona n'amanya ateekeddwa kubeera wano. N'asimbira n'ajja nga awuliriza. Audrey! Hello? I'm down here! Ndi wansi wano eno. John, I'm down here! I got you! Baby, you hear me? Get me out of here! Yajja asooka atiikula asobole okumugyayo mukazi wattu. Ng'amugamba nti asonzijeyo. Aba akyali wano loli n'amusimba ekitiiwo. Musiri gwe ssebo tokwata luto. Gatambulira mu bigere bya kitaawo manyi engeri gye kyaggwa ssebo. Kitaawo yali lw'okyafu. Teyali mwangu. Nyina ofiisa wali mu mmotoka alina namulaze n'ebifaananyi byowooza mbu simanyi bya famire. Kasajja kamusiba ebitiiwo. Gwoza agenda kukkirizamu ebyo ebigambo byo by'ekisiru. Tulina amayiti ya Louis. Yagamba nti kannakyawa akwate kubo n'okatwala kakkeri nakugoberera nakimanya. Nakimanya togenda kata. Wabula obutofaali we kaalina nali sobola kale kamutuufu kaali yami. Mutabani sooka ontunuulire. Nze ndi mukadde. Mukadde ssebe yasobola osimatuka ng'embeera. Yesu Kristo. Weegire toyasama ate tonvuma nga nze nkutte ekitiiwo. Tewali kigenda kundiikinga ku Louise. Twegamba kino kigenda ngenda kisimatukamu nga bwe nakikola kitaawo. Nagamba obeere mwegendereza. Buli wogenda ssebo lekawo puzzles of pieces. Kayino buli kye yakolanga kirodi kyamumanya nga yakatuuka bw'ati. Grace manager yakulaba ng'ogenda n'omuwala Kerry. Kyamaasiza pawuda ono bwe yamaze okulaba oli n'adduka nga tozaasigaddewo. Ekyakulesi wano kakasa mu bantwala mu bwenkanya naye kirabika kigenda kugwira kigenda tuulira ggwe. Sisuubira nti omuwala ngenda kumuleka ekyo kiveeko. Rodi yakabaza nga kakyafuguma. Yabulya buli kimu kyonna yakagunda omutwe ne kagwa ettale n'akaddako. Yakakuba edigito. Muganda wange yakakuba endigito. Najja asobola okugezaako okufuna ekitiiwo. Tase nakyamunda gyali mukazi wattu bambi. Nakyali wano awogana nyambe.
nagamba Fiji Junior nga bulijjo kula King Sports Bet Uganda Limited abasamu na Beauty Products HM Electronics Quality Games Land Masters mu Kiyembe Judy Color Solutions Basalima Research Center. I always wondered what it'd be like to see somebody get out. Omanyi nabeeranga wone neewuunyanga njagala okulabako omuntu ng'avaayo gye mba muggalidde. Fuck you. Wenno ogenda kijjamu omusera. Lodi yajja wekali. Gwe. Go get the chief. Laba ofaanana. Bother. Tosumbuka nagenda kuleeta ofiisa. Yo musaatu yagudde mu mbi. Maybe we can't pin Luis on you. Oba osanga tetusobola kupiningako Luis. Wabula omukyalo ono. Talking piece of it. Asobola okugezaako kubanga awo obukakafu nti wabadde omuggalidde mu kinnya. And you know something? Ate omanyi ekinyuma. You lost, Eugene. Bako oluuzinze ujji. Matter of opinion. Yagamba nti eyo ndowoozayo. Girl Ndowooza on the yange. ground. Omuwala okubeera mu kinnya. No big deal. But Kifaananyizaako ne kiri tekiba n'amakulu. everybody learns the real Yagamba ekisinga okubeera ekikulu mu kiboozi kino nti buli omu agenda ategeera mbu siri mwangu. store. Guy who sits Gaayi abadde atuulanga mu saaluuni okumpi ne theatre. Gaayi abadde agendanga mu kkanisa. man, Gaayi omukadde. Buli omu yenna man, ajja kuba yeewuunya afraid of. nga bagamba nti kye bajja osinga okutya nti Gaayi yali omuwombeefu namukadde okubanga mutemu. Nja kuba nkola amawulire ggwe. A son catches the killer. Kale era ekijja okunyuma ekirala nti omutabani akutte But all omutemu eyatisa kitaawe. Frank Visser, me. Nze Frank Visser buli omu agenda kuba nsomako bajja kumpandikako obutabo. Nja kubeera wakabi. Ever. Lodi yawulira obusunga na mbutuufu alabira ddala kigenda kukola erinnya kijja nafuna amajja. Baba bajja kibuuza wabikola bannamawulire interviews banaakolanga. Nze saaga kuwuliriza byayogera kampite poliisi gyemutwale. Mutuufu ono akyabye nga kigenda kukola linnya. Wait. Linda akosoko lindeko. Omanyi? Sente z'aba agenda okukola obukozi awo. What do you mean? Watya tetuyita poliisi. I mean, Kyetegeeza. what if we don't call it in? Watya singa poliisi tetugiyita. That's what he wants. Ekyo kyayagala ono musiru. He wants us to arrest him Ayagala tumukwate and connect him to all those bamuconnecting ku butemu bwonna obwaliwo. all that shit. So Buli kimu the kyonna world can see how kwegamba ensi yonna esobole okulaba nti musawa mugezi bamuwandikeko mu mawulire interview z'anaakola ku CNN ku BBC. bury him. Sente ezo zajja okuba musiru. You Naye and everything you've done. olabye otya singa tukubuzaawo na buli kimu kyonna ky'okoze. You're right, it won't be easy. Oli mutuufu tekijja kubeera kyangu. It's what you've been doing this whole time. Naye kiro bakiyita adapting naawe kyobadde okola akaseera kano konna. It's just a matter of being careful. Just tulina kubeera beegendereza kakasaamu tetuleka trace ya bukakafu bwonna butulikinga ku ki kye tukoze. Making that Ekijja okubeera ekizibu y'ofiisa gwe wasse naye nga nakyo tujja figuring out engeri gye tujja okikola. make sure the world never knows. Kwegamba tusobola okugezako kifuna nti yabadde avuga emmotoka n'afuna accident. Tujja kufuna engeri gye tukweka buli kimu kyonna. You'll be the Ensi tejja nakukumanyaako. Poliisi ejja kukwata. Of course poliisi ejja kunkwata. For hours, days. Bajja kumbuuza okumala ennaku ssaawa weeks n'ebigiraba myaka. Naye nga tebalina bukakafu bunkonekitinga kukubulako. Isn't that right? Tewali kijja kubaawo. You taught me. Ekyo kuba kinjigirize watali bukakafu tebalina kye bagenda kunkolera. Maybe. Maybe not. But they'll never. Tojja sobola simatuka nakyo. Kono nyinza obutasimatuka nakyo. Naye teri agenda kumanya mbwa ggwe. Teri. Thanksgiving when I'm carving my turkey. Kale sigaanyi njasobola okujjukira ku nnaku lwa Thanksgiving nga nimukulya ssekoko yange. One else. Naye nga teri akumanyi mbwa ggwe. Give you, Eugene. Eugene. Teri agenda kutegeera. You'll be forgotten. Ojja kubeera forgotten. Like it never fucking happened. Like it never fucking happened. That's pretty good, isn't it? Ate kinyuma. Hey, I had a good teacher. Nze nafuna omusomesa omusufu gwe. Something else though that you never had. Ate waliwo ekirala kyenna gwe ky'otayina. Nze nyina alibi. Right, baby? Si bwe kiri baby. Aliisi ono aba asobola okuŋŋamba nti nze nakijjawo. Wow. Gwe tolina asobola kuwoleeza nti waliwo. You with me? Oli nange mu kino? Dia. Tukikwasaganya. Akasajja. Better get started. Ate tulinda ki? Lwaki okirwamu tukikwasaganye? Yitawo tukuziike. Yitawo tukuziike. 1 hour, maybe 2. Oyina essaawa emu oba bbiri. That seems fair. Ndowooza ekyo kyabwekanya. Bamuziika n'obukakafu bwonna ne babulyawo. Kakati kye baagala teri isi egenda kusoma ku mutumba avo teri nagenda mumanya.
wali sebo kibadde kigakuli obuyinja ne banakikwa ne bakisiba ebbanga lyonna awo kisoba n'okukola amajja interviews butabo magazine mawulire tv bulabula obikola otya wabatanga otya n'ebisigadde kyandibadde kiri famous kyandibadde siga kyogerwako ne mu bitabo ne kati omuyaaye yakiraga nti nkuziika terina agenda kukumanya nti wali ku nsi era bwatyo n'asiibula eggaali n'akwate kubasobola okweyongerayo nabagamba Fije Junior nga bulijjo era nga kubisigali azaffe bulambalamba nabagamba busikana mu omwana we videos za praise wa big name gaga legacy tema wa Steve Kuzai Dangerous Kuzai Mary's videos Kuzai Base videos Kuzai South videos Kuzai Amsoft Entertainment mukwana kedi wa muzadie matem kono ku Battle Beat Karerwe Katangola Dubai Lux Majesty Prize wa Brian Tendo videos sikani we copy of friend man videos sika we kasubi wa Faizo Sonia video library ramba tumichikosa pa videos Kalisi wa Mzamiru Ramos videography wa Andrew Basha videos Michael Yange mubende ne shaba videos mubende Nagambo sobolo busikana mubayitwa mba Remis video library abasika no matching dot now see Yamila video library Kosovo wa Ibra Music videography Makelele Kezoni ngogase ku Andreas Entertainment gaba shopping center ngogase ku Majestic eduka number eduka yokubiri ngena samu kama bankumire Kismos video library abasika nibwa ku Salama Road wa Moze na umbusika na bulungi nnyo nalaba kadamu sigala ngotudde tugera kuzamu ka cinema akayitibwa Cat Bank kagena kuyitibwa Cat Bank kagena kubeera Liam Mzwathi ugasise kweta kyayitibwa Teresa